Ababaka abatuula ku kakiiko ka Paalamenti akalondoola ensaasaanya y'omuwi w'omusolo mu bitongole bya gavumenti beekanze okuwulira okuva mu minisitule y'ebyensimbi bwe kayise agikulira okubeerako by'ayanukula ku alipoota ya ssaabawolereza wa gavumenti ey'omwaka ogw'ebyensimbi 2022-2023. Example, give authority to borrow. You have given an authority to borrow. Yes. So if you have given authority to borrow, exactly, you've answered yourself. Is that it has to be an act of Parliament. For it to become an act of Parliament, it must be approved. No. By Parliament. Okusinziira kwa alipoota, Ssemakula Lawrence okuva mu minisitule y'ebyensimbi yafulumya obuwumbi bw'ensimbi 17 n'obukadde 5 eri eddwaliro lya gavumenti erya International Specialized Hospital Lubowa, wabula ng'omulimu gwe zaakola tegunnyonnyolwa. 7.5 billion. In this financial year under review. Year under review, yes. You had about 75 billion. Even other statutory obligations, they remain debts and advances that have impacted on this financial year. You had money and audacity. No, let's go slow. You had money and audacity to go and redeem promissory notes of Lubowa. There are statutory obligations that have conditions. For example, there is no way we can default on an Exim Bank repayment. That one we can't do. There is no way we can default on the repayment of the World Bank loan. Ku nsonga y'okutta ensimbi z'atamanyi kye zigenda kukola tategeezezza nga obwo bwe butali buvunaanyizibwa bwe. Because you know the Lubowa promissory note was signed in advance, and for me my role as the accountant general was to obey on the to honor them on the due date, because we already had a sign. So did you require to see any documentation? Those were done before the promissory notes were signed. Those were done before we came to parliament. Annyonnyodde nga Ssemakula bwe yava ku ndagaano eyakolebwa ng'eddwaliro litandika okuzimbibwa, kyokka nga n'etteeka ly'ebyensimbi Public Finance Management Act 2015 limulagira okumanya omulimu sente bwe ziba zigenda okukola nga tannaba kuzita. Teka gamulagira bw'otunuulira ku ndagaano gye baakola nga bakola Lubowa nti nga promissory note yonna tannagisasula, ate kukubeera ne certificate eraga omulimu ogukolebwa, n'asinziira okwo n'asasula. Kati accountant general atugamba nti eggwanga lino omukulu oyo yasasula sente ezisukka ze yandisasudde eziwerera ddala obuwumbi nga 107 nga yazisasula nga yandibadde tazikola ki, tazisasula kubanga tezinaako mulimu. Certificate ye batunulira ku mulimu ogwakola, tezinaako mulimu gwe zaali zikoze zandibadde zisasula. Ssemakula bw'asabiddwa ebiwandiiko ebikwata ku bantu bano n'ebiwandiiko kwe yeesigamye okufulumya ensimbi eri eddwaliro ly'e Lubowa atunudde ebikalu nga tabirina. That really issues of Lubowa. No. Let's come and discuss them. No, it's about your promissory notes, the ones that you've been committing not to. Mine, so I cannot know how designed. No, just brief us who designed. You don't know. I don't know. Chair, I also want to ask, is the Accountant General aware that from the actual payments of 476 billions that have been paid, there is an overpayment of 286 billion? Is he aware? Chair, I'm not aware about that. Chair, what I've requested, and I really encourage Chair, let's have and discuss Lubowa specifically, because there is a report coming on Lubowa. Kivumbi agambye nti nga bwe baalambudde eddwaliro ly'e Mbuya bwe batyo bwe bagenda okulaba minisita w'ebyobulamu batuuke ne Lubowa bayongere okukuba ttooki mu bikolebwayo. Otulaga mu maaso kuba tugenda kuyita minisitule y'ebyobulamu, tuyite ne gwe bayita honors engineer, oyo abadde awa certificate ezo atubuulire. Kyovula twagala ono atuwe ebiwandiiko by'alinawo, be tunaayita nabali nabo batuwe bye balina, tusooke tukole okusalawo kwaffe ng'akakiiko ku kigenda mu Lubowa. Era ffe nsuubira mu maaso awo teno tetuyinza kuggwano nga ffe tetugenze Lubowa ng'akakiiko nga bwe twagenze Mbuya. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.